Rema Namakula bamutabukidde ate ye Derick wa radio Calvin Kayanja wanda mulyo jaja ichuli essaawa yonna bagenda musiba n'amalala mangi ng'ayina maaso ngenda banga kutuusaako naye nga sinnabakwongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga gyeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi eyasubscribinga ku Wanda Boy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatana okusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayo tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teye hajati kalodo naakulombera eddwa byonna ebyekutte n'ebito so banonyako ku nnamba yaabwe y'essimu wansi awo ate babeere nga bakuyamba munnange nno nga nkutwaliddewo olunaku lwaliro Rema Namakula agenze ku mukutu gwa Facebook n'apostinga n'agamba mbu ye takkiriza basajja kumukwatako ng'apafominga mbu abeera yewa ekitiibwa era ayagala okulaga abaana bwe nti omukazi yenna abeera ayina okuwa ekitiibwa mukwano Doreen Kabarebe gy'avudde n'amugamba kasita wasobola okuzaala omwana mu musajja ataakuwasa obwo bubeera bwenzi era kiba kitegeeza eyo yo character anange ayogedde bingi era nga obiraba naye amugambe tolina kyotugamba ng'olwedde wazaaladde omwana mu musajja ataakuwasa nakuwasa wuuyo katolina abaana babiri mu basajja ab'enjawulo tunamanya tutya nti nno oba n'owookusatu anaabeera musajja mulala mukwano abadde awanda muliro naye nga Rema Namakula kyonna kyanaamuddamu ate mukwano story yonna nja kuba ngikuleetera naye nga ba in-laws Rema tebamuli bulungi naye nga ate tuvuddeyo mu maaso awo ngenda bankutuusako video ya Calvin Kayanja anti atabukidde Derick wa radio mbunera bulaya emulemi ayogedde ebigambo bingi mukwano sandyagadde mba nga mwogerera kamukuteereko ate mmale nkwongereyo n'emboozi endala. Gwe nobeera ne dreadlocks ku mutwe nga zikyuma ne banno ne batuuka n'okugamba gundi bw'oba tozisalako ogenda kuva mu luumu yaffe. Ate ngeze bagamba nnyo ebintu ne museka muddaku ne mulowooza mbu mwagende some fellow boys here naye bagamba bituufu. Omuntu bw'aba tasobola kukulaga mulimu gwakola tolina lunaku lwe wali owulidde nti ali ku mulimu buli kaseera baba available for TikTok. Lwaki bino tebimutuukeko? Yuka nabagamba si kintu kya muzannyo oba bulaayo. Tosobola kubeera na bintu bino wammanga bino mbibabuulira nnyo toyinza kuba na mukazi yuke nga tomanyi bwe bakola tosobola mukazi akulekawo n'ayingira ekisiyani. Kubanga yeetaaga okubeerawo yeetaaga obulamu obulungi obulamu mu yuke buli costly. N'enviiri obuviiri zikulemererwa ku mutwe maintenance ekizigo ky'oziteeka buli kimu kya bbeeyi. Basobola n'okuba bamu accommodation b'osula nabo nviiri kubawunyirira n'ozisalako si kwagala lwa mbeera yakuba nti toyagala kukola. So bwe nvaano neŋŋamba abavubuka muyigirize emikono gyammwe okukola bajja kubagobya enviiri be musula nabo. Enviiri z'omuvubuka atayagala kukola ziba ziwunya. Dreadlocks zibalemye lwa butaagala kukola society b'owangala nabo ne bagamba naye gundi gwe amaviiri go gawunya gasaleko. Because tosobola ku affordinga kizigo kyoziteekamu. Sprays. Tosobola ku affordinga shampers naaba. Okuva lwe wagenda ku kyeyo oli eyo. Obudde obana bwa TikTok si bwagenda kukola kuyingiza 10. Mukazi n'akulekawo n'ayitaawo oyo n'ayingira ebikooso bikyamu. Nviiri zikulemeredde onaatera okulemererwa engoye. Saati oddamu emu nga toddamu emu tukulabeko ng'ate owunya lwakubula byoyambala. Oyo mwana bajja kumuexpose ng'ayita eriyo. Youth, fellow youth abavubuka bannange tuyigirize emikono gyaffe okukola bwe kiba kigaana mukazi ajja kukulekawo agenderera empola yanoonye green pasture enviiri zikulemerere society egambe nga zituwunyirira b'osula nabo mukazigo si bwe budde obwawinta muzira ku bunnyogovu kw'oteeka ekivundu kya dreads baazimusazizzaako. That's what I tell you. People must read my books. Buno bwenkalajinga abavubuka okukola ekitali ekyo. You lose one by one. Gwe babadde bayita smart wire n'amanyiga ekisajja gakulemerera obulwezi kyajinga nze mbabuulira. Learn how to work. Bino ebigambo mulaba nze abateeka wansi. But I'm telling you reality. Muvubuka ati yo age omukazi n'akulekawo n'ayingira ebikooso ebikyamu modda wano mbu naawe okyayambala empale ng'omukazi yakulekawo n'ayingira ebisiyani. Omusajja yenna aba n'amaanyi agakuuma omukazi w'eka
abana amanya ga supporting family ye agabera n'omukazi naye omukazi wala abeera nawe n'akyuzinga ekibi nviri zikulemerede nandawe ejjakulema okugula bazikusazizaako. Calvin Kayanja obusungu bwakozesa buyitirivu ddala ate ye jjajja Ichuli anti Headmaster wa King's College Buto yamukubidde amasimu era ng'amugamba nti ensonga zino yandibadde azesonyiwa n'azivaamu naye mukwano Ichuli naye awanda muliro abagamba ekikola kye mukola kibi nnyo ddala bannange era ng'alabudde abazadde bonna abaagala okutwalayo abaana kw'eryo essomero beeberere mu lwansonga birungi si birungi lwaki mba mwogerera ate kamukulekere owulire emboozi yonna gye yaggweredde Buddo nawe gasiya sirya waako mwenyonyo obwedda bankubira amasimu isima Buddo somero lya kumanyoko toddangamu n'omumanyira gwe headmaster w'e Buddo simanyi Buddo college siriwalira muwumulize tombuuliranga bya kisiru nze ne wontisa ne Museveni amanyi nze njogera jangu nzite mwina omusomesa somu si babiri si basatu kantereze ne mukakofiiro otegeera omutabuliki ya King's College Buddo muli basiru nze ngenda kusaba ku mmere ombuulira ng'oyo gasiya kasita omuzadde antuukirira Ichuli mba nja kuba essomero eri n'oyo newoogende we president n'omuluupira kati nkugambe tokwata omwana wo n'omutwala King's College Buddo waliyo abasomesa bagenda mu madoomu ne bajjamu abaana ekiro ne babakozesa drugs omwana n'abeera ng'alisa tategeera mu conscious ne bamukola mu kabina bangi nnyo King's College Buddo obwedda bankubira ekiro mbusoogera bintu ebyo ne ŋŋaŋŋaanyi ekiba kibe sirya Buddo komaaniina King's College Buddo temuyina kye muŋŋamba sigenda lya wammwe sigenda lya wogwe headmaster ka King's College Buddo ze siri muganda wo toddanga muno manyira mbwene ensonga tojoogerako siri mwana wa nnyoko sivanga keri nenzija nkusaba ekyokulya kazimbya akabuto toyongerako kengenze nkole toyongerako ssomero lyasomeramu kabaka special komanyoko to you a special what komanyoko gwoyo omwana abakuba wange gwe headmaster ka King's College Buddo nze kukuba omutayimbwa ng'ogulawo gate n'otegeera mutabuliki yani mumanyira abo bemuzze mumanyira abaana bemumanyira ne basirika nzegeza katonda amumpanga n'omugezaako gwe headmaster ka King's College Buddo ne deputy ne nkukuba omutayimbwa nga ne poliisi weeri nze Ichuli katonda yandaba n'atampa mwana amumpe mulete King's College Buddo ajja ngambe nti omusomesa wamufokose mu kabina lwodidde layitinga n'essomero lyabankukuba omutayimbwa ogwe wali poliisi ensangewo nga sivudde nawo eyo yero ya Ichuli nze gwe ka headmaster ka King's College Buddo gwe n'obwo obuto obubazimbye obujjudde enfaana n'ebirwadde bye muyina gwe